abaami bange abalungi oba abakyala leero njagala kwogera ku hygiene yaffe. Ebiseera ebisinga omuntu asobola okuba ng'anaaba, omuntu asobola okuba nga yeeyonja naye ng'akasuka alina si kalungi akamuvaamu. Buvunaanyizibwa bwo ng'omwami oba ng'omukyala okutegeeza bbaawo oba okutegeeza mukazi wo ti mukwano wansi egundi evaayo tewulika bulungi, akaso akavaayo tekawunya bulungi. Omukazi alinza okuba awunya akamwa oba omusajja, lwaki oyagala ongeye mu bantu ng'osobola okubiŋŋamba ate mmwe bagambako ne munyiiga? Lwaki oba onyiiga? Bannange omuntu ng'awunya nga tabeereka naye, ne bw'aba awunya nkwawa bannange tabeereka naye. Kale tuli baavu siina ssente za deodorant. Ky'oŋŋamba n'enniimu togiyina? Enniimu eyo ejja kugoba akaso kagendere ddala. Bw'omala okunaaba gisalemu ogisiige mu nkwawa bw'oti. Erongoosa mu nkwawa mwe ne mweruka gw'alina enkwawa enzirugavu ate n'akaso n'obeera ng'okagobye. Omusajja yaŋŋambye singa amaka gagenda kufa, omukazi awunya akamwa. Oba okyali kwawunya akasolo nga n'awunya akamwa wuuyo, kati n'akamwa nako nga kakulema okugambako omuntu. Ekisooka, omuntu aba yeebase nga yalidde emmere n'atasenya. Abakyala oba abasajja actually abafumbo kaŋŋambe abafumbo twemanyiize nga bwe tusobola okuba nti bw'oba ogenda kwebaka osenya ku mannyo. Bw'oba osobola okufunayo ka mouth wash oba tosobola nti munayize siina ssente tizokke. But if you can, please at all cost brush your teeth nga ogenda kwebaka. Kikuyambako okuvaamu akaso akalungi. Tekaba kalungi nnyo naye oba towunya kamwa ku makya. Konna akamwa kaba tekagegedde. Naye jjukira olidde omaliriza kati ogenze weebase. Buli jjukira obadde osirise for 8 hours, 6 hours. Ogenda okubikula akamwa ku makya nga kagegedde nga kawunya bubi. Senya olyoke ogende weebake. Omwagalwa wo agenda kuwoomerwa. Nti ne bw'oyimuka n'omusizaamu tagenda kuwulira bubi. Naye gwe omanyi ekikka ekyo ekiva mu kamwa ko ne kiyingira mu kamwa k'omuntu. Omanyi tagenda mu nnyindo y'omuntu. Omusajja ngambye nze singa emmana y'okumakya yo nagivaako kubanga aleekaana awunya akamwa. Nze ne bw'aba yogera nange mpulira ekizibu. Nze nnyumirwa okunuuna emimwa naye sisobola nuuna mimwa gya mukazi wange. Ne mmubuuza yali bw'atyo mu ntandikwa nti nedda kyajja buzzi. Ne mugamba kati lwaki tomugamba osanga alinamu ki-infection nga yeetaaga kwejjanjaba. Lwaki oyagala abalala bamugambe? Mutaase because kaakati gwe bw'onsiriikirira mikwano gyo ne gintegeera nti mpunya akamwa kyewandinyumiddwa nga mikwano gyo gingeya nti mukaagundi bannange awunya akamwa. Si birungi. Beera muntu asobola okwogera ne mukyalawo, beera muntu asobola okwogera ne bbaawo, beera muntu asobola okugamba bbaawo oba mukazi wo ekyo kyennyini ky'olina okumugamba naddala ekikwatagana ku buyonjo. Ng'ekintu kikumazeeko emirembe obeera otya mu bufumbo oba mu relationship n'omalamu emyezi 2-3 naye ng'oli ku bunkenke. Lwaki relationships ezirina kuba za bunkenke? Omuntu bw'omugambangako ku nsonga ng'ezo n'anyiiga, gamba bugambi alhamdulillah gwe Katonda akumponyezza. Toli muntu mulungi. Kuba kaakati kiki ekikunyiiza? Munno akugambye nti owunya akamwa. Onyiiga ki? Why? What is even there omuntu ekirinza okunyiiza? Nze bwe ntunulamu sikiraba. Kubanga ndaba nina kuba musanyufu ti at least aŋŋambyeko. Tansirikiridde, tabitangeyeza bbali eyo, naye ze naŋŋamba gundi. Akamwa ako, akaso akavaamu si kalungi. So please bantu bange abalungi. Benjagala ennyo. Muyige okubeera ng'omwagalwawo osobola okumubuulira ekyo ky'owulira ku mutima gwo naddala ekikwatagana ku buyonjo. Baawo tanaaba, mukazi wo tatawaaza, kabuzi wagivaako akabina kawunya, Kabina okuwunya tekaliiko ka munene tekaliiko katini. Ffenna tulina empataanya y'amatako awo wawunya okufaako obufi ne wasitula ekivundu. Olaba oyo olaba kukuwunya. Gloves akimalanga. Tawaaza naye munywe awunya akamwa mbadde ngamba nti oba tulina mouthwash kola gundi mouthwash wa gloves. Kwata gloves zaffe ate nno ng'akuyambako n'okustrengtheninga gums zo. Amannya agajejeera agaluma. Mu bufumbe bulungi mmala okubufumba bukwate buteeke mu kacupa. Kakati osumulula n'oteeka mu kamwa just katini n'ofujja. Kumakya ogenda okuyimuka nga akamwa ako tekawunya bubi. Naye bannange muwunya. Bannange tuwunya nange kanneeteekemu.
Olinza okuba oli muyonjo onaaba buli lunaku naye nga waliwo akafo kootanaaba empataanya z'amatako n'olyoka owunyirira omusajja akabuzi ng'agyagala okufa obufi naye nga yagivaako. Nze kyenkakasa mu nsi muno ekimu ku kirinza okusindiikiriza omuntu okwenda omusajja oba omukazi kubeera ng'omwagalwa we mukyafu ate nga tofaayo ng'olinga Namagwatala oba ng'olinga Ssemagwatala teweefiirayo. Manyi Ssemagwatala ye muntu atafaayo ku buyonjo bwe, abeera abeera fayini, teyemulugunya, talina buzibu oba ali biki tafaayo. Ye muntu asobola okukwata mu bijama ng'alaba ng'ebiyonjo. So please mweyonje, nkiddamu mweyonje. Omuntu okulya omuntu nga muyonjo kinyuma, ekyo kikuwoomya, si musajja si mukazi. Naye ne bw'oba n'emmana ng'eyina amazzi, ne bw'oba n'emmana ng'eyina omusino omulungi, ne bw'oba n'emmana ng'eyina enfuli ennungi, naye ng'amazima Katonda mu ggulu owunya akamwa oba owunya emmana oba owunya enkwawa, togenda kuwooma oba towooma. Kati oba owooma biki? Tudde mu by'amazima, towooma kubanga owunya nkwekaka bwekasi. Naye kyonna kye kiri mumakinge sure nti mubeera bayonjo, ate naawe omusajja oba omukyala buvunaanyizibwa bwo okuyonja bbaawo, okubuulira bbaawo oba okubuulira mukyala wo. Bw'oba olaba ng'alina by'atatuusa tomugeya. In fact tontumira muntu, jangu oŋŋambe kale bwe mba nnyiige. Bw'aba anyiige kasita aneetereza y'ensonga enkulu. Ate asobola okunyiiga naye wamala okwetereza naye kennyini kijja muwa emirembe. Kati oba onyiigira ki? Lwaki oba onyiiga ku muntu akubuulidde ekituufu? Gweyagala mbeeraawo nga nkugeya, nga nkwewala oleeta emmwa n'enjijjawo omumwa gwange. Bwe mba njogera naawe neebuzaabuza ntunula eri so nakutunulira kubanga saagala by'oyogera akamwako like ekisu kinjijemu. Ompa akafumito ne mpulira nga nziira kasu ng'owunya bubi. Tumala okwezina ne njagala okwebakako mu kifuba kyo ng'owunya enkwawa. Owunya bubi. Please make sure mweyonja. Use deodorants, use akabinako. Bw'ogenda emmanju baneekozesa ku mazzi. Nina kyenjijukidde ne mpulira nga kinneesittaza. Omwana yaŋŋamba ssenga twali mu kwezina omwami ate banayimba mwezina mwewale nnyo n'ebyogenda mu ttooyo kupamapama. Omwami n'agenda mbu yali amuzinnya bulungi ebyabalungi byonna. Kati n'agenda emmanju nga bali mu woteeri n'amala okukola omukolo gwa namba 2 yali tamanyi nti nagwakoze. Kati omusajja n'ajja nga yeesibye ettawulo kati n'atuula nga bw'onaatuula mwezi entebe ze bateeka mu hotel rooms n'atuula. Kati we yasitukawo tawulo n'agisuula wali. Yali agenda kuddamu nti bagenda kwewuuba, agenda okutunira tawulo nga kuliko obubi. Just imagine, because toyozezza kabinako. Okwata gundi, okwata mumanyi owooza nti ani ayagala okukwata mu bubi bwaffe? Toyagala kukwata mu bubi bwe, oyagala kugenda busaba ku ttawulo mbutunuleko. Ne bwe mba ngenda kujooza kale nga yawaka nga nsangako obubi. Nga nze sibukuterekera bukulaga. Oli muntu mukulu. Ate n'obbooza sibooza gwe atali mulwadde. Ngisuula ate nga mmaze bukulaga. Kubanga toli mulwadde lwaki oba onkwasa mu bubi bwo? Kati imagine tugenda kwezina oli bw'otyo. Genda otawaaze. Bw'omala okweyonja n'ekipapula ne toilet tissue n'ekikookooma akadomola kakimala. Okakase nti oli muyonjo then opantingeyo ne tissues ng'omaze. Nsigadde nze senga 5, 6 bannange. Emma neewunya oba omuntu awunya tawooma. Awulikika bubi atama. Ndina wano nsumagira. Bannange omunaku waakufa. Mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera. Kaneewunzikemu eddakiika 10. Yeah.